Yes, Milan. Binji, I found in you Christ. Binji, I found in you Jah. Only you Christ. Kusiteje. Bukede TV. New chapter Africa. Ku stage teacher ku stage Power of Africa Hotel. That's where we are. Ni wano rwensonge ezimu za music ngabe kutegeza ku stage batunyumya ndongo yoka naye webuza lwaki ndi ku Power of Africa olunaku olwalero nange no munnaye nasazeho mpitewo bulijjo mpulirawo buulizi. It's very nice place. Ndiwo kulaba naffe aba new chapter mugamba mutya muganda wange sanso kulaba bigenda bitya basajja mmwe amanyi nga manji energy anti waka ugamba otya muganda bulungi muzaka wanjulire kubantu bakayenze gundi okuva mu new chapter tukola bwe tuti nekyandi badde kizibu nnyo okuba nti neyanjulako nzeka nina soko je jomo wange bulijjo malaba ku video nga manyi muli basajja bakulu nnyo tuli basajja bakulu naye bavubuka bannange ugamba bibaga bye South Africa bikubye nnyo Amoti yangwa. Okay. Binji, I found in you Christ. Binji, I found in you Jah. Only you Christ. Only you Jah. Only you Christ. Only you Jah. Only you Christ. Only you. Only you Jah. Only you. Only you Christ. Only you. Only you Jah. You blessing me every day. Magomba mubuwa dalu. Kufamo buto you be papa. See abo kuziza. I will sing every day. Cause you are my Jehovah. Kanku sing say. Cause you are my Jehovah. Oh na. Ndongo yafe kugamba ya mugoyo kasavu kanyama yemmere ekolaki yegenda ate gy'olyane munno yeggwawo mumaze bbanga kino musajja muganda professionally emyaka emirala mbadde mukola ki emyaka emirala tubadde tukola research ndongo nakola kyobola buli kyetuleeta ogambe bitiisa batusonyiwe obadde mukola research mukoze research yenkana ki okulaba nga industry mugitekinga over bwe bunafu bwabwe bwetukolako kati obunafu mbalaba nga muvudde muva mu side ya gospel ne mujjako ate eno mu music waffe wasachula. What's behind that? Music tukola bukozi music era bannayuganda bakimanyi ffe tuli bakozi ma music era ffe tukola muntu kyayagala kigera ndala omuntu wa wansi omuntu ategeera Kampala omuntu ategeera ekibuga Kampala project mujerabira mu Kampala era tukola music nga wa Kampala anyway n'okwogerako kwekyo tugenza okulaba nga amaanyi bwe tugateeka tegasaanirawo kugamba katujjeko newammwe kamujjeko side zeno tuba tugomyemuko naye nga tuli beeri tuze kuba togoma so kati kano mukoze akayimba aka Kampala mukozeyo kakole still mugenda kudde mu besi tujja kudda fe tugenda bakuba muziki mwenna tutagame tuze kuba music kise yewaza simanyi nze nkubalaga tugenda kukuba kise agamba nze nyimba mukwano tujja bakubeno gye mujja abana bakubeno gye mujja kise kibakuba bakuba endongo akati ni government yaze kati tugenda bakuba mbati who is buying new chapter Africa ndaba sent zibera mu videos my videos are expensive nawulidde mwakoze ne Swangs project ate mbala bameshasha vibes wano ndaba waka abera mu itirivu producer wa audio naye wa bay budala sent ete ndaba muri bavuka tutamna kubanga mu investors is such good money zidi want to ziza mu music aspect sajja bakozi December tukyogeddeko nti tubaddeewo tubadde abasama ne bajja ne bazirya ffe Dati bino byempulira ebyazali okuba nti yateeka mu group Innocent kale ba ebyo ba tetulina beera n'empisa ola ku stage mwefuge otabera na mpisa ku stage terere mulayi ebyazali bateeka mu sente byawa bambu sagala mumbuze kituufu ddala zali yakuteeka mu sente gwenga gwe nabo tuli bakozi nabo muli bakozi si byazali kyo ekituufu kiri nti
bana efe tweteekamu ssente basatu nabo mwetekamu ssente tweteekamu ssente era osinga bavaayo okujjako omukyala gwe tugenda okwebaza bamuyita Ajati yemanyi ne team management yaffe eri South Africa twebaza lwakuba tebawuliriza mulina management teams bbiri eyawo ne South Africa oba wano bwe mujja mukola bintu byammwe kamweka wano tulina ba partners South Africa tulina management ba partners bya mudingo mukolagana bo wano je bali tubeekuumira because ya mu nyumba yiyo naye nga twagala okwebaza omukyala kubayita Ajati Oyo Ajati. bamumanyi ajitubafuwa kukedde njagala mumpulireko endongo ye Uganda mugiraba mu kyesofukoto endongo ya Uganda ffenna nga bannayuganda Uganda industry yaffe mugiraba mutya indolaba awatali new chapter endongo ya Uganda teriyo endongo ya Uganda ebulamu tubulamu mu audio ye mubi tubulamu mu video tubulamu marketing tubulamu management tubulamu wawula abantu waliwo tukyabulamu okulaba nga tulituuka ku top eri abatuulira abasajja nga bayimbira emitwalo 3 mitwalo 2 bw'oyogera bw'otyo nkwasa ennaku music tetunnabakukola music twakatandika sinalaba music sigamba mwenga mu industry yonna nga industry yonna tetunnabalaba music bw'onooba oyogera bw'otyo anti tonnaba kufuluma ate nayitaayita yatenda nyina okufumba kati tonnaba kuyitaayita abaana balina ebintu olaba bayimbi ba Uganda ya talent akabi ne music oli wagamba nti wakola music akola music naye kati kyebabulamu kyekino kyetukola kati kola videos ennungi kyetukola kati like n'okuteekamu oba oyagala bafaani baba beri happy teekamu bendera ya Uganda okitegeera si kuteekamu yimba oluyimba nga lulina oluyimba olunaasigalawo oluyimba nga newoba olututte ku MTV base luzanyirawo kati bingi kayimba kawangudde awards meka otuulira endongo yaffe mwababeerako South Africa ate nemukomawo ne wano endongo yaffe bw'ogiraba n'ogikompeyalinga ne South Africa olaba nga 3 steps meka okutuukalo nze ndaba kale kyenyinza okugamba abannayuganda bonna abali naddala abayimbi ba Uganda beyongere okuba brandi bafube nnyo okulaba nga bakwasaganya ekintu kya brandi kubanga image y'omuntu nga ye ng'omuyimbi egasa nnyo kati ate bakulembeza bwetugamba branding ne imaging bannayuganda bakitwala nti omuyimbi talina kulabika mu bantu nti ajja kubeerayo nga talabika ne bw'omunoonya nga tomulaba aveeyo olwalumu abenga surprise is that the branding you're talking about njogera ku muyimbi erabikayo njogera ku ngeri gyetwalamu omubantu njogera ku music gwafulumya njogera ku video za shooting njogera ku output gyateekamu investment ti ng'omuyimbi gy'olina before for the music okitegeera bwembeere South Africa muyimbi ki gwebalya nnyo music we nga ali eno gwebakushima engeri eyo actually ndowooza yali ku MTV Best South Africa babadde bakuba kolabo ya Radio and Weasel n'abayimbi ba South Africa bokka ekitegeera so bingi nayingirawo so babadde bakuba nyimba mmeka biri okitegeera okujjako neya Kenzo yakoze ne Heveke Oya mama we come and follow me Dongoro ya solo fireman Oya mama we come and follow me Dongoro ya solo fireman so olaba mbu kyekibulamu yesoko lindeko ngamala okujjukira mpozi naffe mbadde nkyanoonya bwetwogera ku type ya music gye tukuba e Kampala ffe tulowooza nti tukuba music ow'ensi yonna tetuliiko general gamba nti ffe tukuba Ugandan music as you can listen to music from Nigeria and South Africa ekidongo ekyebakuba kalwendeba music wa South Africa ekidongo ekibali mu kkuba ekyo ekiri mu luyimba lwa Evk ne Kenzo ndaba nga tukuba bingi house music oba muyita oyo ndaba ffe tukuba bingi variety kituleetedde obutatuukayo waggulu gye twagala nti we are not concentrated on one project oba ffe kituyamba nti okuba eno n'okuba eno lero osamba musambu lero n'okuba kalingala lero n'okuba akadodi lero n'okuba ekidansolo oba kitubuzabuzabuza no actually ekyo abanagana tebakola kyakabi okitegeera because ffe Uganda
like tuli so talented tukole nyimba nyingi nnyo different styles we adapt okitegera new ideas ekyo kyakabi nnyo naye ekintu kimu kyokka abayimbi beeri ate batulabanga ba local artists lwaki kuba tukola sound obulungi naye ate video n'engeri gye twepresentingamu bagamba kiwulamu. Okay, katuyongera tushootinga video tulabe tujja tushootinga tujja kweyongera tunyinga mu ndongero. Backstage new government in town. Tugenda kujja tuyongereyo mu nyongero babuuza bangambye South Africa bayimbira mbu mudo balaba obukirabo obutini naye ate wano bagamba babeera ku Palo of Africa katuyongereyo oli ku stage nze teacher county. Found in you, Christ. Benji, I found in you, Jah. Only you, Christ. Only you, Jah. Only you, Christ. Only you, Jah. Only you, Christ. Only you. Only you, Jah. Only you. Only you, Christ. Only you. Only you, Jah. You blessing me every day. Pagomba mubuwa dalu. Kufamo buto you be papa, see abo kuziza. I will sing every day, cause you are my Jehovah. Kanku sing, say, cause you are my Jehovah. Oh na 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 na. Africa Hotel ne baganda bafe aba New Chapter Africa ba shooting a video yabwe eya Kampala ngena kubanga nkulaga byonna ebiri mu kwapeninga byonna ebibaddeyo nga ba shootinga Palo of Africa Hotel. That's where we are. Nze teacher Kawuki katuyongere tulabe scene eddako sajja balese mulokeze base na banna. Oh my god. Baba nzo kumpa mune ngidama. Our New Chapter Africa to the Palo of Africa to shooting a video of yeah, Kampala. Tuli video shoot ya Kampala, New Chapter Africa, Palo of Africa. That's where we are located today. Muntisa nnyo lwaki oba mutiisa nze nzekka ula kyesubira okuwalina okuweno sete just kwegayaza video concept eno bwe bagiwandika bagibayisaamu ne musiima oba bwe bakola bukozi nga mbawadde ntubadde omulimu mukole shasha tumukakasa kikyabo kyonna kyabaleese fatubulira bubulizi nga mudde wano nga mudde wali nga okweteekateeka ndabye kwa maanyi nnyo kubega ndabe emmotoka ez'ebbeeyi kifuli kirimu kya bbeeyi kimu kya bbeeyi tusuubire nti eno vidiyo yegenda okuba nga esinga mu Uganda. Ya naye abannayuganda bajajjerabirako they will rate it. Abannayuganda bajajjerabirako bwe twogera ku kyokwambala mu vidiyo ndaba nga muli smart on point okuva wansi buli seti gye tugendako kisukka. Ani aba designing ani akyo alonde engoye mu videos muno mwe oba videographer mazima New Chapter Africa fikini file designing era tuwenza kubayo omuntu ayinza kuveeyo n'agamba nti atu designing laba musajja gwotunoidde mabega omulabi mulabi ono omulabi ono mulabi sikuddamu yakiyeeya oba muyiiya ebyokwambala mu videos musinzira ku kifo kubana omugendo ku seti ogenda okubeera oba ekiba kitraining ekinyuma kwolwo ffenna tutuula wamu tugenda ffenna mu maduuka ne tukola ki ne tugula engoye
so tekiriko muntu nti ono yagula engoye yabadde alinda kitunyumira kitugula ekiyumira kyetwambala ne soko lindeko tetuli ku stage gwe towulira ng'okooye tokwe ku mazzi so ntyama mwe ku mazzi ekabakwe ku mazzi ono teacher mulamba sebo ono teacher mu government Mr. John bitambula bulungi hoteli egamba kyene ya Palo Africa hoteli eno itambula bulungi buli mulimu agenda bulungi kati eno hoteli yamwe bali chapter bamanyi bali chapter bategedde bano obya bategeera ba government empya siere ebombo eno ndala kati yongera tushale ku video shoot ya abani chapter mbuli ayi bigambo nga bili byagala ogamba entertainment industry yafe bakabi just bongere mbongezi nenga entertainment ya Uganda chakabinyo buli muyimbi yenna akabaani abano obudde bokola collabos nalaba collabos yakola na Uganda oba sinajiwulirako kali nzo bakimanyi enteekateeka zammwe tuyinza okumanyako enteekateeka zemulina sofa n'Uganda tufugula n'enkola n'egongo oba gospel music oba ono secular music tulina oluyimba olupya twakamala okukola ne producer waffe muganda waffe Nasim babiyita Burning Fire Nasim yazemu n'ayimba twalukoze yeyalukoze ye producer waffe n'omuyimbi gwe tutajja bagamba kati naye it's a surprise we Rwanda omuyimbi mukazi musajja ekyo mukirinde mujja kuba mukirekeera enyimba zino zimuyimba muzeewandiikira oba omuntu awandiika concept n'agibaleetera oba namwe muteekamu oba abayimbi abamu bawandiika abalala tebawandiika omu babiri basatu nesimu bamukola ennyimba zammwe wetwetukula wandika site tusubireyo concert yonna tujakola waka olina waka ono alina waka nyingi bannange balinde temunalaba tugenda twagala album nga si ya audio ya video mwagala album nga si ya audios ya videos bwekiri concert in case concert yeze enaba South Africa enaba Uganda ejja kuba anti kisookera waka naye era nekibeera bonna bonna bakinasookera naye nga wetusuubira ennyo kiyinza osookera akayimba kola background baita Kampala kaba new chapter Africa tuli ku video shoot tuli Palo Africa Hotel we are coming back oli ku stage ze teacher Palo bakole kongenda basasula only nda kusasula bakole we are coming back ushali ku stage ngagwe omukozi wa video obuzibu kiwe musinga okufuna n'abayimbi ebizibu time budde bw'obatuuka ku ku seti wenyini omanyi tubukinga lunaku tuba tugambye saa 6 abamu bajja mu 10 so ekyo kizibu n'ekirala kizibu ku nnyimba oluyimba luyinza okubeera lwakadongo kamu siri nti njereka akadongo kamu kubanga njagala nnyo naye aba ayagala fiiru ya Kiabani ate nga kadongo kamu kijjamu fiiru yeri ewaka ne message eri mu nnyimba ndala ate ne video gyakusaba ndala ya kituufu namwe bagamba muliisayo waka waabwe baba wasinzire muliisayo kati olaba mutambuza ne mujjako n'amasimu si ffe kampani yaffe terwisa I'm talking about all the videographers. Okay, the reason why ekyo kijja ku decision making ngeri gyemuteganyiza mwesegera kyekireeta ekintu ng'ekyo oba olabye omuyimbi yenna wakawe nga jagala maybe 2 weeks ate nga yekwegamba temu agreeze ku time eyo oluyimba bwe lubeera nga location nga 7 ng'ojagala mu wiiki 2 kiba tekijja kisinzira location ate kisingira concept ne feel ey'oluyimba lw'oyagala okugjayo osegera so the reason why osanga nti
tebamuwadde ku ssaawa ezo ye aba maybe ye aba abala launch oba premier video premier osegeera era nsigala nga ŋŋamba nti mwebale nnyo babukedde mwebale nnyo tuwagira ffe nga ffe aba video producers ne audio producers kubanga muwagidde nnyo abayimbi mubaagala nnyo music waabwe okitegeera then nebaza nnyo buli producer yenna ne director yenna banywere nnyo kubanga ate tebatundula nnyo music videos. One last question. Yes. You get these beautiful girls on Uganda. Neda. Mbaite ba PIMP. Mbaite ba Babuli video ndo wala. Where do you get them? Tubasanga mu Uganda. Neda. Tubasanga mu Uganda. Abamu by the way. Abamu mu East Africa. They look for us. You get. They have companies. Companies, agencies osegeera bo kati beekolamu omulimu baagala omulimu gwabwe osegeera abazze kola abatajja ate mu bintu birala abamanyi nti is coming to ebintu ebirala tetubateekamu n'ekirala abawala nabo bimanyi osegeera baba bakyamuse naye nze nsigala ngamba nti twagale emirimu gyaffe abavubuka twagale kubanga emiti emito gye gizimba kibira nga wekimaze yongere tujja tukyali ku video set y'abanaffe aba New Chapter Africa tukyali wano ku video shoot y'abanaffe aba New Chapter omukyalo ono gwe bayita Queen Ramona omukyalo ono aprovidinga bawala ababeera mu videos Queen Ramona bigenda bitya Bibela fine. Different ngam through your journey ngejo badde mu videos. Natandika ndi Vixen kuvadda natandika ne babebe konga bachali. Awo yakulanezwe ne yonnanga nzaba wakale nganza akola videos. Noragira nange nentandika kola. Ningamba kankole company nga nyamba abana. Koze we natandikira ngo kubera mu video abantu bagamba soka kweba kakono tukuteko video yaka. Kisinzire abayimbi abamba besala naye abamu tebakiriza. Wobote olonda bawala babera mu videos osinzira ku ki? Sinzira ku face obera ngoli mulungi ngine figa ne webera embi obera mu naye abalala ayinza obera nga mubi nenga ina buti. Ngalabika bulungi. Videos zino mba mugendo zikola. Muyimbi yagamba njagala bawala bwe bati wagomanya nti ono muyimbi yetaga category y'abawala bwe. Kati director ayinza okuba oba nga Sasha Vibes nagamba njagala y'abawala abeeru. Njagala yoba abaddugavu njagala yabamabina ababafana we bityo noba nonya noba amabina mawatu mabafana ababafana bolo ne bagala obupotable obutinina abasinga bagala obupotable bebe cool okumanya aganya bala abatinya kati bobo sinziro okulonda abawala mutawa obajjawa obasasula otya abawala bagumuteka mu videos abawala mbera nkola posters neteka ku social media ningamba I'm searching for models nonya balungi abambajjanga balungi abambajjanga babibi newe nti atabala obasanga mu club no bagambo sobera mu video nagamba yo mulana nagamba sisobola no muyiya najja nabera mbotyo oyinza nogenda ku settinga otute ababo babiri no sanga ya balungi no batwala no basanga mubasasula mutya kati ngagwa agency yo sasula oti musasula pa awa omuyimbi akwa sente nyingi milioni 2 na ugana nonya abayimbi abawala bagoma nyenge joli yamwa abawala nze njiya omuyimbi ayinza okwita nagamba njagala kati walo ba main girls oberanga ogenda bera mu video ekaba kwange emitwala kutandikira kwa 5 ne bano supporting abamu bagaba bebe kulaga basente kandi n'abayimbi abala ne waliwo abagaba sente nga ziwera agamba kati wano ku video ya New Chapter mu sente mekaba wala bawolese nabyo leso walo butono obulungi obunene abamu nalese yaba wala bana ne buli omwagenda mu ntwala kati ate bukomedi gwenga agency tuyi yanze nji yanange ntwalako gundi company etwalako like 2% oli mola natwalako esigadde 98%. Uzibuche omusinga okufuna mu business anti abamu tebasasula kati ngamba olokola video ngagamba ati zibuze ayinza okugamba ate zibuze ate empayo transport omuyimbi yennyini omuyimbi naye saabasinga uzibuche omusinga okufuna mu kolagana n'abayimbi abayimbi abasinga mostly bambi balina empisa ennungi bo abayimbi sibafunye mu zibu nyerwa kuba ku violate mostly ba violate abana bakola
paka nga sawa 10 oluse njala muyinza ogenda mu expensive hotels like this one toyinza funa kya kulyanga kya sente nti kibeeranga kya mitwalo 5 kati mugenda mu bifonga bya beeyi n'otuuka n'okulya nga tosobola tekulya ku sente z'okoze nga tosobola nga wabaseera like here it's expensive ola juice nesumbusa mitwalo 5 ate wazze kolera 15 toyinza kulyayo nozanja okweyongera tutembeze Queen ono ku TV show yaffe ya stage tubeere nga tunyumya n'ebitabo obuzibu muvaamu bagamba abayimbi ate mubaagala bagamba abayimbi babaagala mumwenamo ate mulwane baka abayimbi ebintu bingi ebyogerwa ku bawala bano ababeera mu videos bayite ba vixen kati ate abavubuka bababeeramu ne baprovidinga nabo mbayina nabo abalenzi mbayina lwakuba abalenzi we bajja tebakwana buwala bwange kati entalo ne zibeerawo naye nga nabo tubayina babulwanira naye just in case nga tuli ku TV oli wabeera agala joininga agende ku Facebook anoonye Queen Mona QUINMONA Queen Mona yeah kyetaagisa kyo kujoininga just you have to look nice oyina obeera ngo nice cause tetwagala babi omanya aba video tembera mu bantu babi akuba abantu bagamba twagala balungi bayomba agamba goli bulungi naye era sirungi thank you so much Queen abale nyaka ndeko sweet next time tujja kuddamu tunyumyeko shali ku video shoot y'abanafe abanyu chapter behind the scenes ogira bulungi ngezi bagikwata munsi teacher kauchi oli ku stage program ku stage buzibu kiba musinzo okufuna mu kubeera mu video z'abayimbi nga muzanyiramu ebintu byammwe ebiseera ebisinga video eyinza obeerayo nebeerayo leeti okyegera ne mugimaliriza leeti okugeza mugitandise saawa nga 10 ne mugimalirizeeyo saawa 9 gwa kiro kati fe abavuga obuntu buno oyinza ofuna pressure y'amaanyi ng'oyita ku luguudo asikali takutte muyita afande ayinza okukwata nakuba jeke okakana ng'ogenzeko ng'ogenzeko ku CPS kati n'ekintu ekyo kati awo abatukozesa ennaku zo tubasaba mu ka transport kabaitira ddala ka transport nobaawo ng'olinya mukyajinga kusinziira ku kinga mukyajinga ebisale by'okukola mu videos kusinziira ku muyimbi maanyige ku sente kusinziira ku kifo babagambye noga nti oyatwise ku Palo of Africa oyo mugagga nti oyatwise kalenda nti awo yenfuna eri bweti oba muyina standard fees ze musaba kisinziira tugenda kukolera budde ki bwe tuba tugenda kukolera ssaawa emu mukyajinga budde tukyajinga budde bwe tugenda kukolera essaawa emu bayammeka sija kigamba ekyo ne tuteesa kusinziira ku budde tuteesa okay yeah video kize mutambudde mukozeeko sofa tukoze kachima kambuze kuono emabega obayita yogera sembera ko video kize mukozeeko sofa abo bugali nga fete tunatambuza video ziri awo nyingi kubanze mbadde siri nobaddewa mbadde Kenya mwana oli mirimu gino erejo bugali era mbadde ndi mu training wagenze training akagali kana kuba eri waliyo ku bitu kale ku development yesingako kuzaffe abana bateeka mu sente mulimu gwabo obadde Kenya ngo training yali nnyonyi sebo kwekyanga bwoti mukama wange ngofudde kachima video shindala je mbaddemu waliyo video ejja bagita mafia waliyo skonto wemblemo sawa yo nanchi waya fulumye chege hizo fuluma lunaku lwaleero nenga skonto viral tune tubonga nawe video nawo oziraba tubonga nawe ne ya yero nawe wajirawe ya Museveni kama mwalimu twali video nyingi ezo drive z'abasajja zonna omuntu obayagala okuyiga obuntu buno bufuula omulimu ayinza kukola atya buno obuntu obufuula omulimu buno omulimu tosobola gufuula mbu omulimu owulira kuba no si business owulira what is it kiri kino tulina kukolerako skill zaffe tupromoting omuzannyo guno twagala gujje mu Uganda ekiriwo ekyensonga tetulina bisaawe kyekisooka okitegeera omuzannyo guno singa gwajja dda mu Uganda okitegeera naye obuzibu bwe tulina tugenda ne tukolera ku kkubo anyway kati nga wali kuki wali kunoza tukola ku kkubo eritana kuggwa kati we training facility ya mugezesa ebintu ya otali motoka nyingi we training irawo mpola mpola nenge ekizibu kyonna kyonna kitwagala olwanako twagala funa kisawe kweyingira guys kuba anyway tujja bajja tuyita tugire tu mbamanyi mwe muri under federation y'obugali ya oyo musajja bamuyitani sajja mwera biderinya abavuga obugali bw'empaka mbamanyi mwe muri nedda kati kino kiriwo ekiti oli bali
babuno buchenja obwagundi bu sport buno babuyita ate BMX designing for skills izo zokka baji designing ya skills omuzanyo guno gusibuka mu America, Mexico, Bungereza guno muzanyo guva mu America gwatandikira mu America era gulidwe era nainga tugenda kugwawo kuba America banyinibwo lwaki twogera nnyo kwata microphone mbalage mu bukodyo kwata galio kada nema bigaye nakadayo kandi sikutomera wakati ndokevuga shika ngulu no nonza kavuganga chenja kuvuga tawa guru mbate no wasitete wa makeleza uzila wansi okasitwane kavayo yango twale mudageni Bauchi. Masinto wali abasimu era bonda banga nkute ku motoka emabego boli tudde kudinisa ya taxi nyola bunywezi obuyere comfortable temubaba sigala ngo WhatsApp nga sigenda kubako simu yaga katonda muguru tababite tebakyali abavuga skate babwa stage